Abooluganda neera nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Aweebwa ekitiibwa abakuumye nange nankuuma. Mbalamusizaako mwenna omulokole n'atali mulokole. Teri njawulo ya Muyunani na Muyudaaya. Ffenna Mukama waffe ali ogu omu. Ye Mukama waffe gw'otegedde. Nzize mu linnya erisinga amannya gonna. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbalamusizaako mwenna mu biti byammwe, basubscribe bange mwebale kulayikinga byenteekayo, mwebale kusubscribinga, n'abatannakikola mu kikole. Koona ku kadde emirundi wagindaba olyoka ofunenga notification buli lwenteekayo video. Munnange tosubwa, olwaleero nzize ogabanako naawe ekyawandiikibwa kino. Njagadde mulokole tuyige okwenenya. Twenenya tutya mu maaso ga Katonda. Tulemenga okubeera nga buli kaseera nga tugenda mu maaso ga Katonda nga buli kaseera mpa ssente, mpa omulimo, mpa kino, nze njagala mwami, nze njagala zadde, nze nno Mukama leero bw'otampa. Nga tosoose kwebuuza. Lwaki omwana abuze? Lwaki obufumbo bugaanye? Lwaki ssente zibuze? Lwaki emirimu gigaanye? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ng'olina okusooka okwenenya. Abooluganda mulokole bw'oba weenenya naawe atali mulokole. Ffenna kugambye teri njawulo ya Muyudaaya na Muyunani. Ffenna Mukama waffe ali omu. Ekitwawula nti lwakuba ffe tuba twakkiriza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tuba twakkiriza. Ate omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ko okuweebwa obutuukirivu. Buli nno kintu ky'okola olina okuba n'okukkiriza. Nga tolina kukkiriza tewali ky'oyinza kukola mulokole naawe atali mulokole. Nsolaba nange okujja eno e Saudi nasooka kukkiriza, naye singa sakkiriza nali sisobola kuyitawo kuba bingi ebyali biyitaŋŋana. Ne ŋŋamba nedda nze nzikiriza n'omutima gwange. Ate okukkiriza oteekangako ebikolwa. Si kukkiriza bukkiriza n'obeera awo. Nze nakkiriza nti nina okulinnya ennyonyi ogenda e Saudi okukola mu Bawalabu. Oba babatta, oba bakola bati, oba ngisiŋŋanya na mirambo emeka, nze ŋŋenda kama mbaya ni mbaya. Kyenkugambye nti olina okukkiriza. Mulokole tugenze mu zabbuli naye olina okwenenya. Leka kugenda nga mu maaso ga Katonda nga gw'osaba bye weetaaga naye nga tosooka kwenenya n'ogamba nze obulokole mbuvuddemu. Ebbanga ddene siina na kyendaba, nyongera kusiraana, naye tewasooka kwenenya. Olina okwenenya n'ensobi z'otaakola n'ebyo bye weerabidde n'omugamba abikusonyiwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Katugende mu zabbuli 5:1 tulabe Dawudi ye yakola atya. Munaye Dawudi ono teweerabira yalina omutima ng'ogwa Katonda. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Dawudi yalina omutima ng'ogwa Katonda. Naye nga bye yakolanga, naye nga yamanyanga ensobi ze ne yeenenya kubanga bagamba abikka ku kusobya kwe. Vidiyo eri nagibagamba nga nkyogerako. Tasobola kulaba ki mukisa naye akwatula n'akuleka alaba okusaasirwa. Anaafunanga okusaasirwa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tugende tulabe Dawudi ono yalina omutima ng'ogwa Mukama Katonda. Yayogera atya mu zabbuli 5:1? Tugende tusomeyo fembi. Togaana, layikinga, komentinga, sheyalingako. Amawulire nga gano amalungi toyagala kugawaako munno naye nga musobola okusheyalinga bividiyo bino eby'ensi bino. Obitegeera. Nze sijja byogera kubanga bannange mbyenenya bulijjo, mbyenenya buli kaseera kubanga nakoowa bannange. Nze neebaza Mukama eyannyamba n'endokoka ate nga nsaba naawe akulokole mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Tugende mu zabbuli yaffe ey'okwenenya. Nsaba mulokole oyige okwenenya naawe atali mulokole osobole okuvuunuka eyo embeera gy'oyitamu. Teweenenya naye weerabidde nti muzadde wo alina gwe yakola obubi n'akolimira abaana n'abazzukulu. Teweenenya lwa bajjajjabo tomanyi nti baliyo gwe baalyazaamaanya. Baalyazaamaanya nnamwandu, baayiwa omusaayi gw'atalina musango. Omusaayi gululuma gukulondoola naye tosobola nakubyenenya. Owooza ki Mukama mpa omwami? Naye nga waliyo muka kitaawe eyafumbira omwana wa mujjawo, eyafumbira omwana wa mujjawe mu ntamu ng'emmere. Naye Mukama tusaasire. Tukwebaza kubanga otulokodde nze n'onampuliriza. Abooluganda tutandise. Agambye nti onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo mu bungi obw'okusaasirako. Olwokubiri n'agamba nti onnaalize ddala. Olusooka lugamba nti onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo mu bungi obw'okusaasirako sangula ebyonoono byange byonna. Naye bw'oba ogenda mu maaso ga Katonda ogamba otusaasire ayi Katonda mu kwonoona kwaffe okungi, otulongoose mu bibi byaffe byonna.
toyogera onsaasire, gamba otusaasire. Nze ne jjajjaffe, nze ne bajjajjange, nze ne basenga bange, nze ne bakojja bange, nze ne bazadde bange, tusaasire kubanga twayonoona. Teweenenya ng'ogamba onsaasire, nedda gwe tobyejjaamu, ate gwe teweetwalayo wekka mu maaso ga Katonda nga weenenya. Olina okutwalayo ne banno bonna, baganda bo, bamikwano gyo, teweenenya wekka. Mulokole, nsaba oyiga okwenenya mu maaso ga Katonda. Agambye onsaasire naye ogamba otusaasire. Oluganda Mukama yeebazibwe. Tugenze ku lwokubiri nti onnaalize ddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange. Ogamba otunaalize ddala mu bubi bwaffe, ffenna, nze n'ab'ekika kyange, nze ne mikwano gyange, nze ku bukojja bwange, ku buzaaliranwa bwange, nga wootyo bw'ogamba. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Sijja kulandaga nnyo nno naye njagala ogisome nga w'olaba nga yayogera omugwe yogera mwenna, toyogera wekka. Njagala oyiga okwenenya mulokole, ate sinza ayagala naye Katonda ayagala oyiga okwenenya. Ekintu oba okikoze oba tokikoze naawe weeteekemu nti okikoze. Tonnaba kufumbirwa, sabira n'abatannaba kufumbirwa. Tomanya Mukama Katonda gye agenda okuyitira akuwa omwami. Naye gw'oli mu maaso ga Katonda ogamba Mukama nsaba mwami nkooye obwomu, wagamba si kirungi okubeera omwo n'otutondera ababeezi, naye nze ndi lubirizi olubuliddwako nnyinirwo. Nedda gamba tuli mbirizi ezibuliddwako bannyinizo, naye tusaasire Mukama ebyatusobako, otuwe ababeezi abatusaanira. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Toyogeranga wekka mu maaso ga Katonda, kweyagaliza wekka, kubanga ne Mukama waffe Yesu teyayagaliza yekka. Lwaki osaba nga weesabira wekka? Sabira ne munneyibawo naye ayagala obufumbo, sabira ne nnayibawo naye ayagala omulimo. Bw'ona amala ozimba ekikomera buli kaseera banabeera nga bakonkona ggwe nga bakusaba omunyo sabbuuni, weesabira obugagga wekka. Sabira n'ab'ekyalo kyewammwe bagaggawale, bafune emirimu bakole bagaggawale. Mulemenga okweyagaliza mwekka mulokole, nga nange mwendi. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Nsaba onsomere zabbuli 5:1 yakwenenya. Ojja genda ne mu zabbuli 19 olunyiriro lw'12 lugamba nti ani ayinza okukebera ebyonoono bye? Onkebere, onsaasire, lugamba nti leka mbikuleyo. Saagala nnyo okwogera bitaliiyo, naye ogenda kuginsomera ku zabbuli 19 olunyiriro lw'12. Njagala oyiga okwenenya mulokole, tusobole okufuna bye twetaaga. Si gwe wekka, buli muntu alina bye yeetaaga, naye lwakuba tetumanyi. Ffe tetumanyi omwoyo yatubeera. Lwaki osaba wekka? Sabira abaana bo, sabira baganda bo, sabira abaana b'abaganda bo, sabira ab'ekyalo kyewammwe, sabira bannanga ab'ekika kyammwe. Ye abange bw'osabirako Uganda ofa, bw'osabirako Uganda yonna, bwe weenenya ku lwa Uganda yonna ovaako ki? Kakati bwe onesabira ofuna emirembe nga Uganda temuli mirembe, waliwo amasasi gakuba dduka, honeymoon ogenda gibeeramu oti? Ogenda kubeera otya n'omwami wo gw'osaba Mukama akuwe nga Uganda terina mirembe? Sabanga weenenya ku lwa nsi yaffe Uganda, kubanga ekyawandikwa kigamba ky'olw'omutuukirivu ogwo awonye eggwanga ddamba. Waliwo ne wayogerera n'agamba mu Ezeekeri ziti oba 22 olunyo nti nanoonya ayimirira mu kituli ku lwabo obutazikiriza nsi na busungu bwange naabula. Kati nsaba mulokole obeere ggwe nange, twegayirire ku lw'ensi yaffe Uganda. Ebyo ebya economy simanyi nti Olungereza nze lwabaasoma sibitegeera nnyo, naye ebya economy ebyo bitabuse mu Uganda. Saba wenenye. Lwaki embeera eri bwetyo? Lwaki tuva e Uganda ne tujja ku mawanga okukola? Tusabire ensi yaffe ebeemu emirimu, naffe bajje nga baginoonya waffe. Twenenye ku lwekyo ekyaviirako ensi yaffe okubeera bwetyo, ng'ate ensi yaffe Uganda yaffe ya muwendo nnyo, ebyobugagga bingi ebirimu. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Tugende mu zabbuli 19 olunyiriri olw'12. Agambye ani ayinza okukebera ebyonoono bye? Kibuuzo. N'agamba Katonda nti onnongoose mu bibi ebikisibwa. Tuyina ebibi ebyatukisibwa nkugambye. Ennyumba ze tusulamu baasima emisingi ne bateekamu abaana baba neighbor baffe. Ennyumba osula ku mutwe gwa mwana wa neighbor, omusaayi gw'osula gukululumira. Kati olina okwenenya n'ebibi bye baakukisibwa. Bazadde bo baakukisibwa, baakuzaala mu neighbor, baakuzaala maama wo yakuzaala mu mwannyina, yakikukisa. Kati ekyo olina okwenenya mu maaso ga Katonda ng'ogamba onsonyiwe ebyonoono. Omugambe nti Mukama sisobola kukebera byonoono byange.
naye onongoose mu bibi ebyankisibwa byonna. Abooluganda Mukama yeebazibwe akuume atakumira mpeera. Teweerabira kulayikinga vidiyo eno bw'obeera ng'ekukoledde, bweba nga tekukoledde oli waddembe okudisirayikinga. Abooluganda Mukama yeebazibwe naye bw'oba owulira nga byenjogeddeko bya nsonga, please kino kyeyalinga commentinga. Abooluganda Mukama yeebazibwe atannakikola subscribe my YouTube channel. Yesu abikkula ebyama agenda kubikkulira ggwe ojja kukakasa nze byankoledde lumu ndibawo obujulizi. Mukama abankuumire abampeere bye musinga okwagala abansaasirire nange ansaasire omwoyo omutukuvu ababikkulire vidiyo eno mugitegeere mumanye amakulu gaayo. Si weewaawo bamikwano kale bw'oba ng'ogamba weewaawo commentinga awo ogambye nti weewaawo. Mukama abankuumire atakuumira mpeera. Nsigadde nze muzzukulu wa Ibulayimu, Isaaka, Yakobo, muwala wa Katonda. Ndi wa kika kitukuvu envuma. Nze temunneesibaako mwabe simanyi baaki nze kati nafuuka kitonde kijja. Ndi wa kika kitukuvu ekyenvuma. Nze ndi muzzukulu wa Ibulayimu, ndi muzzukulu wa Isaaka, ndi muzzukulu wa Yakobo, ndi muwala wa Katonda. Emizimu gya kika tegikyandaba. Akuuma atakumira mpeera bannange. Nsigadde nze Nakiryo wa Jessica.